Akuno mutwe wa saluni agumalako essaawa mmeka? Saawa nno zonna. Ono wa bigooli. Bakujula mugugezi kwi abatuguse eno nga bakima olunyiriri olulala. Sumulula mwana wange. Sumulula. Wano Messe nenze nkebera omutindo. Nawo bukambwe buyiika. Sokoli kyotonyo kiwakuno. Ontegaki. Omukulu tomuwe gundi jakettwa. Uta. Tekantwalira. Kali katya. Kasufu. Yongera mima. Weyongeze. Mukulu agambye weyongeze. Wakisinze kweyongeza eno. Eno gy'osinga okutambula. Kati eno gireete. Weyongeze eyo. Sumulula eyo. Bannange. Tonda agaba ebitone. Tewamanyira. Saamanyira kanyula kumukumu. Omanyira kanyadde. Kanywa mpola mpola. Kanyo kakoddira mu nnyindo okawulire. Nywako tulabe. Nze yalokoka ndi mutuufu. Ani yalokoka? Nze ndi mulokole. Omulokole nokwata ku cupa? Nkutte ku cupa. Pastor n'agamba atya. Ye kati kola bwoti. Mukoloko wasooka mu ddiini. Ono mulokole anywa bbeero. Naera mbadde ndi wano nenzijukira nti nagenda okulokoka nalina eddiini gye nnavaamu ey'Abakatuliki. Mbulira. Yekkiriza okunywa mu lwatunga enseera. Mima. Paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu amiina kanveeko mbulokole nzireko mu Bukatuliki. Anywe kubanga Yesu yakola omwenge ku mbaga ekkaanya. Koona. Naye bannange. Kiki? Ebbanga lye mmaze mu bulokole nga mbadde nfiirwa. Gamba. Gukyawomanga bwe nakuleka. Kanneeyongeza olw'ekyo. Anna. Amooti obukambwe obulabye. Kati katugwenywere kuba twagulereetedde. Abakulu batutunuulire butunuulizi. Ssebo taata. Mbulira. Lwamu tukwata omuzinda. Tandika okwogerera firimu. Njagala wetegereze. Era bano. Yakasumula mpola n'akamuweereza. Banna. Noli n'akakwata mpola. N'aketegereza n'agamala ekyopu walala. Kijjeewo kino ekitwa. Beera n'eccupayo. Omanyi teyamiza eddagala lye lya ssaawa 11. Kati atutawaanyizaawo mpola. Ssebo taata. Mbulira bibyo. Nga tumaze okutuusa enjoge zange ewedde. Kkiriza nsule Messe. Kale, Ivan nga bye bwe bivaawo. Ebiwato byabo birina bulungi nnyo kimbebe. Akabalana mirembe. Bigendo byabo birina bulungi nnyo kimbebe. Akabalana mirembe. Obulambuza wayigirewo okuzina ekimbebe. Akabalana mirembe. Obulambuza wayigirewo okuzina ekimbebe. Akabalana mirembe. Balimbeyo tetutuka n'omwana omuzina. Akabalana mirembe. Obulambuza wayigirewo okuzina ekimbebe. Akabalana mirembe. Balimbeyo tetutuka n'omwana omuzina. Akabalana mirembe. Buli muzina alina bulungi nnyo kimbebe. Akabalana mirembe. Makulu gabo galina bulungi nnyo kimbebe. Akabalana mirembe. Obulambuza wayigirewo okuzina ekimbebe. Akabalana mirembe. Buli muzina alina bulungi nnyo kimbebe. Akabalana mirembe. Amooti wanika kusabira omukisa mukama wowoga omukisa ule kimotoka kulaka motoka mukama wowoga omukisa kona tolina nyumba
kusaba kuwe nyumba mukama wabongabo oba tolina mwana kusaba kuwe sadde mukama wabongabo oba tolina simbi kusaba kuwe simbi mukama wabongabo mukama kwegayirite mukama wabongabo jagana muluja lwa mama nakola ndyaka kwana nigera nabenda kutala kujagana kutala kujagana muluja lwa mama nakola ndyaka kwana nigera nabenda nyabo kutala kujagana wolololo nyabo kutala kujagana kale singa gwe kakana otofaayo kakana wone metu banati basoke bagendeko mu studio gazebo Sharita Bright World okunyiga kwammwe batudde bulungi ng'era bagutadde omweso ogutayalike nga bali wamu ne bamaama ne basinga ebigambo bibadde bitono tubuuza nti oyo gwe mulese yaani ne mbagamba nti ono yempiirwe Nicholas Messe Bontwe ne bagamba nti oyo Bontwe anaazaalika ne mbagamba bakulu mugume kubanga newaffe bamuzaala nga mwana mulungi era kyova olaba obulungi bwe bututuusizza okujjawo abakulu ne batubuuza gye tuva ne tubagambayo ne bwe twayonka ne tubategeeza naye olumaliriza okulombojja ebyaffe n'abakulu ne batubuulira wano nti bo omubala gwe bakuba mu nnyumba eno kuwoza nnyabo Nakimera Mukasuuna Bwasa Bwanegula ekirimala abasajja embuga siri banyago omubala gw'ab'enseenene olumaze okugukuba ne batukubira ogw'ab'ente omukimba agulidde n'ekyuma ekiridde abadde agaleeta omusumba aganywedde amazima agatakamba olumaze emibala gyombi netumanya ni mwe tetubalinaako Luganda yadde Oluzungu yadde Olukiga yadde Olunyankole yadde Oluyinka. Program ene kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobby Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga wogiraba wansi awo WhatsApp n'awayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze solar panels ku size zonna amasimu agatayitamu mazzi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kosa n'ennamba y'essimu nga wogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weri wansawo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children subscribing awuliriza music we omulungi aliko Facebook Mariam Music. Tuli ku mukolo gw'omwami Messe Bontwe era nga wano tuli ne munywanyi we Amooti omubalanguzi ugamba otya Seruganda ndi wano ndi best njere kunyumira mukolo twagwetegekera dda era mukolo twagwetegekera dda soka tulinda mukolo gw'essebo ennyabo bulungi ennyabo bane nanyi nsanyusa obbalaba mwebale kutujjira mwebale kutuyirawo mubiri nze nkyaliwo kale bana kale mwebale kujja ku mukolo ngenda basindikira omwana wa boda ogera basindikira wa boda abatwale ku mukolo ng'okoze bingi wakomye kunyuma kokka owane services customer care nti omukolo gwaffe bayinza tulina empisa embi so tubabenga omukolo gukutambulidde gutya omukolo gwadde mulungi nnyo omugole abadde musanyufu ate n'omugole waffe gutwalire tukimye omwana muwala mwana muto mboko amita Doreen so kibadde kyakabi nnyo twabaddewo nsasagge twabaddewo obuvuyo twali wabbi amasowaani gonna bagabaze ate nkulabe nga amasowaani ago tutteyo obudde ng'ogatunulako anti muffe bamukalabalaba b'omukolo n'omugole so buli kimu kirina okuba nga kiri mu order buli muntu alidde emmere abantu basibye ne mu buveera nkulabye ng'osiba obadde osiba ye obadde osiba yaye omunange nsibye ngaawo ate omugabi teyeseera omulembe guna abantu bakyasiba emmere ku mikolo osiba wakati covid okuva leyajja tuli mu corona tuli mu makorona olina okusiba emmere kwegamba
weekuuma kuba gavumenti eyinza obutakuwa kawunga kati osiba emmere n'oteekako mu firiji okitegeera so kati mu mbeera nga Messe yamaze okkiggala abantu tebalabanga ku mukolo gwo era nagwo kujja mu bbanga ki tujja bagamba eddiyamu anti mulimu abagenyi abakulu benyagala babeerewo ngaani nga nawayirezayo ebbaluwa naye nga tebannajja buzi wali yagadde bagenyi ba kikaaki ye omukolo gwo wali yagadde kufaanana mulimu paapa mulimu president wa Russia era kibula otandise okuwakana nze nkuviiridde temwagaliza naye ng'ogwo wali yagadde kufaanane gutya era nga musufu nga tebagamba nti musufu nga omukolo gwali musufu omukolo omusajja yalodde yagale naye bannaye anaalaba Amooti owaaye katumuleke embeera ebadde ya mukolo tuli wano mu bitundu by'Erungujja mulungi atulaba we tusinzidde okulaba nga tuba tusaako ebifaananyi by'omukolo gw'omwami Nicholas Mpaire abasinga gwe mumanyi nga Mose Bontwe musajja wa byafaayo nnyo kubanga ati ono amubaddemu ebbanga ddene so mu kiseera kino mu mwaka guno asazeewo okubeera nga ate ayanjula omukyala alabika obulungi American Height color print buli kimu njogere kindeke ki omukyala balagira ddala nti laavu eri era olaba yasazeewo nnyo naye nga mikwano gye be baazannyanga mu Amarula famire weebali okuli Edi Kigere ndabye ku Amooti omubalanguzi ndabye ku bantu bangi nnyo abazannyi ab'enjawulo bonna bwe bali sikosa abakozi banne ku radio station gyakola that is Super FM nabo weebali ab'enjawulo mikwano gya omukyala nabo weebali ku mukolo guno akagamba omukolo mulungi omukolo gutambudde bulungi sofa buli kimu kikyali mu mbeera nnungi so abaagalana essanyu lyo likyali mubire olaba nti wonna buli kye bakola ekiravulavu kiri waggulu okulaba nga ate buli kimu bakikwasiza namaanyi ani emikisa gyeyuna gye bagifuna kyogamba n'enswera tegwa ku kyayi mukalu egwa ku mata fe tuli kyayi kiwana wensi mata gennyini bwe tuba nga tuli kyayi mata banaye twekubireko mu ngalo tulina omugisha naye ofusa omugitikkule ne trailer etuusa mu kitunzi ejja wano nga ebyewo kola booti bweba bituusa awo tojja kundakako matwombi tekapa tulera mugende mugitikkulire walala mukulu era birina kujja wano ani agivuga Stewart asobola oba kimuli era avuga tulera omumanyi ani kodale Sematimba Peter ate aluwa era yagirimu ate yandibadde wano nga tulera eryeri gira yangu yako mukulu Sematimba tuleke atodayika badole ne bakulekayo dadi batikkula gundi 300 nawe mugitandise mujanguye ne 200 mugitikkule bya 200 biwedde naye bannange bwe batuuka nga kubirabo ng'oli wa mutima munafu totunulayo lwaki oyinza okuvamu obufaananyi obeebalemye kanzi gyenjivuga enjireete gundi yaffe enkadde omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali ewagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga olusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo so ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde keba emmotoka yo
okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye